eyeeyonona kankyogere bwentyo n'ava mu ssomero neegatta ku bibinja bya banna abavubuka. Obulamu bwabwe ne butambuza mu mbeera bwetyo era ogenda okakkana ng'ayingiridde emize mingi omuli n'omuzigo gw'omalaaya. Naye twalabye ng'ate bwe yavaayo n'ayingira saalooni nga akola ku mitwe gy'abamaze okusalibwako naddala abasajja enviiri. Twalabye nga naye emize yagitwalayo mu ngeri eyo n'afunirayo abantu bangi. Omwali n'omusajja mukulu ono eyafuuse ensonga mu bbaluwa eno. Era jjo bwe twamalidde ebbaluwa eno baali baakwataganye nnyo n'omwana omuwala ono muzeeyi ng'amufiirako era yamuggya mu biri byonna n'ayagala abeere wamu. Ajja kumuwa buli kimu era n'amupangisiriza n'amuwa buli kimu. Twakirabye nga muzeeyi yamuteekako ne kuba mbega oba ku mbega abeere ng'amulabirira mu ngeri emu oba endala. Mbega oyo yali mulema ate yamubuulira enjiri. Omwana omuwala ono ate n'alokoka n'ategeera mukama waffe. Emize giri gyonna n'alabikanga kati agyerabirira ddala. Naye ate oluvannyuma lw'okubeera mu kkanisa n'alaba nga ate ekyokubeera ne mukuumusajja muzeeyi ono nakyo tekinyuma. Kati kwe kwagala okulaba ng'amuta ate omusumba n'abyonoona kubanga twalabye nga muzigo kumwesittalaku. Ate omusumba n'alaga nti omuwala ono bwe yamuyita n'amutegeeza nti mwoyo yamulaze nti alina kubeera na muzeeyi. Ekyawaliriza omuwala ono okuteekateeka n'adduka n'abaako gy'abadde gy'ali. Twagala kuwulira ebisingako olunaku olwaleero era nkukwagaliza okuwuliriza okulungi program Lwakinze. Lwakinze ewunyiriza emitima gy'abantu n'okubazaamu essuubi olw'empeereza yaayo ennungi n'abawuliriza baayo ab'ekisa. Weebale kulondawo kituufu. Genda mu maaso ng'owuliriza program Lwakinze. Kale tutandise bwe tuti. Gye naddukira nali namaladde okukola pulaani yange eya buli kimu era okudduka tekyangwako bugwi. Namala kwetegeka na kumanya wa gye ngenda okugenda. Olw'okuba nalinawo obusente bwange bwe nali natereka ku akawunti yange, pulaani gye nalina yali yakukola saluuni. Naye olw'okuba nali simanyi nnyo eby'enviiri nga nina kufuna abayinza okukolamu, kaakati nze ne mbanga mbasasula. Era ekyo yali pulaani yange, era bwe natuuka eyo gye nagenda kwe kulaba nga pulaani eno ngiteeka mu nkola. Wadde omusumba oli bye yakola tebyaliyo, era nafuna okuwulira nti nedda musumba oyo muzeeyi oli yamugulirira n'amuteekamu ssente kubanga ssente yazirina era nazino zinateeka ku akawunti. Muzeeyi yazimpanga kubanga nali sikola, yamugulirira. Kaakati newankubadde ng'omusumba yakola ebitaliiyo naye nze nasigala nkyali mulokole. Era bwe ndagenda eno ennoonya ekkanisa okwo kwe ndagenda ntandika okubeera nga nsabira eyo. Ekyanneewuunyisa bwe ndagenda gye nagenda mu kkanisa eyo kweyanjulayo era ne mbategeeza nti ndi mulokole, kati ate bampeerawo obuvunaanyizibwa. Nali sirina nnyo kye mmanyi era nga sinaba kubimanya nnyo, naye bo balowooza nti ndi mumanyi. Saayagala kukyejjako, saayagala kukyegaana, naye wano kye nakola kwe kufuba okulaba nga mbaako bye mmanya n'okusoma ennyo Bayibuli eyo, kwegamba nange kye bansubiramu kisobola okubeera nga ddala bakindabamu. Naye nga nali sirina kye mmanyi, nga ngenda njigabyeke. Eyo naye
Lwansobi omuntu nga mwakamulaba muntu yakajja obazze mu kitundu obazze mu kampuni yammwe obazze mu kanisa temudaba kumwetegereza temumanyi mbeera ze mangu nnyo ne mumuwa obuvunaanyizibwa mangu nnyo ne mumwesiga mangu nnyo olumu tekiba kirungi nnyo era oli bw'atabaamu nnyo mutima gwagala kuwulira nga afuba okweteekamu ekimulowooza ate ayinza okubakola ekigambo ekirala kyemuyinza okwejjusa n'olwekyo ekyo si kirungi okubuguumirira okulumu mu bintu ebimu tekuba kulungi. Muntu wakamulaba oyagala kumuwasa oyagala kubufumbirwa wakamulaba oyagala kumuwa obuvunaanyizibwa oyagala kumuwa bukulu wakamulaba oyagala kwegamba kumu ebyo birese ebizibu bingi. Kakati munange agamba bw'ati nakitegeerako nti musajja mukulu ono yasigala tateredde era yakola buli kiso n'akolamu n'ebyekisiru bingi nnyo ebyamuggyako n'ekitiibwa kye n'abeewuwe ne batuuka okutegeera bye baali tebamanyi olw'ebyo bye yakola ebyali ebyekisiru si byagala agala bya kisiru agala. Kakati alina n'omuvubuka gwe yasibisa yali ku kanisa eri gye nava omuvubuka yamusibisa kituufu omuvubuka ono yali mukwano gwange era yali amproposinga twali tetunaba nnyo okugenda wala bino kwekuntabukako n'ensalawo byonna mbiveeko. Kakati amawulire bwe yagafuna yalowooza nti omuvubuka ono yansigudde era alina gyankwese kyava bamukwata era ne bamuteekako nti yambuza n'ebintu bye byonna byonna ne tumubbala ebintu bye kwegamba bambi ne bamusiba. Nawulira bubi nnyo era kyampisa bubi nnyo wadde oluvannyuma bamala ne bamuta muzeeyi yamuggyayo kyampisa bubi. Kino kye nakola bwe nali nvaayo saavaayo na bintu bingi navaayo n'ebyanguwa TV omufaliso waliwo obutebe awali obutonotono n'obuntuntu n'ebikozesebwa ebya bulijjo naye entebe ennene nazirekamu ekitanda nakirekamu n'ebintu nze navaayo na bintu ebisoboka okwanguwa kubanga n'okuvaayo kwange naviirayo mu mmotoka eyali ntono saaleeta etikka bintu bingi obwe navaayo nako ne ka fridge akatono. Kakati kye nakola byonna biyamba biyagula omuli n'engoye n'embikwata n'enfuna omuntu nemuwa bulungi nnyo endagiriro n'essimu y'omukulu oyo n'abitwalayo byonna n'engoye zonna n'abimutwalira nga mutumye n'ebigambo bye namutumirako akwata ebintu bye andeke kanoonye obulamu n'ebirala bye nayogera. Kakati ate ono bwe yatuukayo muzeeyi yamukaabira maziga ng'alaga nti ebyo yali abyekwasa bwekwasa ng'ayagala muntu ng'ayagala mbunze era yafuba nnyo n'akola buli ekisoboka kyonna okwegayirira omusajja ono asobola okubeera nga amutwala gyendi. Yakola buli ekisoboka kyonna. Ekirungi ono naye yali tamanyi gyembeera kubanga era nakimanya nti asobola okumugulirira n'andeeta n'amuleeta yali tamanyi yamuteekamu ne ssente zonna era singa yali amanyi bwe yandibadde mukwano gwange atya kusinziira ku muzeeyi oyo yandibadde asobola okumuleeta oba okumuntuusaako naye yali tamanyi. Era bino ebintu muzeeyi yabizira n'abigamba abizze ono ng'amugamba talina gy'agenda kunzijja ye mbu n'abigaanira ddala era omuvubuka yasigala nabyo nga naye tamanyi waakunzijja. Luvannyuma nnyo nga wayise ekiseera bwe twazizinkana nannyumiza ebyo byonna era n'andaga nti ebintu muzeeyi yabizira kakati ye
n'abireka mbu ku muliraano bayabirekawo n'abirekawo muliraano babimuwe muzeeyi. Kaakati njagala tugendeko eri muzeeyi katono kubanga bwe twafuna emboozi eno olumu bwe tufuna bino okunoonyereza kwaffe kusukkako ku muntu omu n'okwongera okumanya ekituufu oba oliawo n'okutuukiriza ekigendererwa kyo yaba aleese ebbaluwa. Kaakano twanoonya muzeeyi ono, sijja gamba nti muzeeyi, kale muyite musajja mukulu kubanga buli oyogera omulira kinvinvi tabeera muzeeyi naye abeera muntu mukulu bwe watyo. Kaakati bwe twatuukira muzeeyi ate amanyi nti bintu biri ku mpewo era ate ayagala bibeere ku mpewo, naye ne tubaako engeri gye twamukwatamu olw'okwagala okubaako byaggusa nakkiriza kasa tubanga tewaliwo kyonna kijja kulaga nti yeye. Muzeeyi atugamba ebigambo bino. Nzejokedde mukoddomi wange Musumba Kasumba Richard sajja abulidde enjiri okumala n'emyaka ate mu ngeri nnyingi. Awandiise ebitabo bingi ebirimu amagezi agayambye abantu okulaakulana mu ngeri ezitali zimu mu by'amaka n'ebirala. Musomesa omutendeke era gw'otasobola kubuusa maaso. Ennaku z'omwezi 15 ayise mwenna abamumanyi n'abatamumanyi, naye nabadde mpuliriza nga ndaba era agassegase ebintu bingi ayagala buli omu afuneko ebyenkulaakulana, eby'amaka, kwaya, kwegamba kasavu kanyama, so nga ate naye yennyini ajja kubaako bw'alombojja olugendo lwe n'ebitabo n'ebirabo bingi birowoozeddwako. N'olwekyo 15 ejja kuba Sande wali eri ku Adventist Center mwenna we mulindiddwa, abasumirako mu Restaaka, abazadde n'emikwano n'abamumanyi ne bwe yali akozeemu omulimu. Mujje ate mwongere okumuwa obuwagizi bantu nga bakyali balamu, ebyo oluusi bibazaamu amaanyi. Kaakati muzeeyi agamba bw'ati, yagamba ye yali yeekuumidde, agamba nti nali neekuumidde ku mukazi wange omu yekka era tewaliiwo mbulubujjo yonna yali yeewuliddwako ku nsonga nti oba bandabye eno oba bandabye eri, nedda tewali. Naye sitaani ono nja kubyogera nga bwe yabyogera, naye sitaani ono yamuwendulira omwana omuwala ono gwe yasanga mu saaluuni yali ng'asalirawo enviiri okumala ebbanga, naye baagenda ne baleeta omwana muwala ono. Agamba nti be yankola ne bwe wandibadde ggwe musajja munnange obanga ofaanana otya naawe wanditenguse okusinziira ku mwana omuwala ono bye yakola. Twabiwuliddeko jjo era ne tukitegeerako nti waliwo n'ababikola kaakano mu masaaluuni eyo gye basalira abaami abasajja. Bannaffe bano abasaaluuni baageziwala ne bateekayo obwana buwala ne bateekayo abakyala. Kaakati balina obusenge gye bakola masaaji, bamala okusala enviiri ne jjo mwabiwulidde kegamba ne bakola kino ne bakola kiri, naye kaakati ono yayitawooko n'ayongeramu n'obukodyo obulala. Jjukira eri gye yali era yatulazeyo nga talinamu wadde olusonyi. Kaakati ng'asobola okukola masaaji, n'akola masaaji ate n'akola masaaji. Muzeeyi byagamba yali tabirabangako, yali tabifunangako. Ine mulimu
sebo abakala ngali nedda nange waliwo wenava engamba abanga nkola bwetu nedda naye waliwo abaguma yenga sebo musanga abeera awo nomulabanga inaali awo abootedde ayina engeri tavaawo n'enviri azitwalayo nga tezinaba kukula kubanga ayagala bamutigenye twabyoledde kaakati muzeeyi byagamba nti ne wewandibadde gwe ku ntigenya gye bamutigenyamu ku myaka egyo kwegamba obukodyo omwana omuwala bwe yatulaze ejjo nga buteekwa kutengula kubanga naye ekigendererwa kye kyali kyakutengula nzeeyi agamba bw'ati muzeeyi ate ekyasinga okuntabula zengeri ziyakozesa okusobola okuntuusa okwegatta naye mu mbeera eyo agamba nti mu mbeera eyo agamba nti yanzizaayo mu myaka egy'ekivubuka emyaka nga 25 eyo gyeyanziza era n'abaako bingi ebyekivubuka nebyendala simanyi ebyomulembe gwabwe engeri gyeyampisaamu kaakati embeera eyo yantabula yasumulula muzeeyi yayogera mbanya musajja mukulu yayogera mwana omuwala twalina we twamupozinzeekoko agamba yasumulula patta zange zonna nange nentandika okweyisa mu ngeri y'ekivubuka era olw'okwagala okubeera nga nange mbeera ddala nange omuvubuka nanoonya amaanyi okuyita mu buli kye nali mpulidde nga saagala nnyome nga nange njagala ndabe nti wendi njagala kukusaasirako kubanga gye bali abamenyekana bino bambi gye bali era ebbaluwa eno keebera ebbaluwa yammwe gye bali ndowooza mu mbeera y'ekivubuka eri waliwo obutali bumativu ne bajja n'embeera ez'ekivubuka nga kati baagala kubeera nga bavubuka ate nga si bavubuka batawaana tanange kwegamba nga emyaka giri tewagikkuta bulungi sigamba nti wabikola nnyo wabikkuta naye wayingira mu myaka gino yebyo mbyogera byaki nsoma ebbaluwa kaakati nakola buli kiyali ansuubira okukola ne kiyali tansuubira olw'okwagala okumusanyusa nga kirungi nakikola era nga ndezira kumanya nti kino akyagala kino kyayagala kati nga ndina okusala amagezi gonna okulabano abeere muntu wange webbali ekituufu nali ndaluse nga kyonna kyayagala nsobola okukikola era bingi byeyagala byenakola oba oliawo nga sandibikoze yantuusa awantu abalala nga sikyalina byempulira birala sikyalina byendaba birala owulira gwali awo atandikiriza okulumba abaana abo ebinaakutuukako onoowulira kaakati nze ekitundu kyange kyonna nakikola eka nga sikyatereerayo emirimu gyange nga sitereerayo kuleka nga maze okuwulira ku mwana omuwala ono ddoboozi lye engeri ze ebikolwa bye nga bwe bulamu bwange kaakati bw'osanga olwaleero nga alina engeri gy'ayisaamu abaawaka
ngeri etategeerekeka. Sente zonna zirina gye ziggweera, bye bamusabira abiwaayo, awaka aleeta busungu na bukambwe n'ebiringa ebyo. Ebyo gyebiri bibalaludde, gye balinga babalalula. Kaakati agamba ekigambo ekyokunjabulira mu kiseera we nali mu kiseera we yannyonoonera nalinga omulalu. Bwe nakitegeera nti anjabulidde oba anjabulira nalinga omulalu. Era sijja kwegaana bw'olwo bye nakola. Kituufu Musumba nayogerako naye. Awo ndowooza ofunyeewo. Yayogerako naye naye teyayagala nnyo kugenda wala, yakoma ku ekyo nti Musumba ayogerako naye ku ky'omuwala oyo. Naye ekyo kitutegeeza nti ne bye tulowooza by'atayogera nti yamulabamu. Ekyo yagaana okukiyingiramu. Yagamba Musumba ayogerako naye ng'ayagala kyusa omutima gw'omuwala oyo basigale bonna. Wamuwaayo ku kantu ekyo takyogera era tayagala kukinyaga. Kaakati agamba muzeeyi, musajja mukulu ono si muzeeyi, ng'ekiyinza okutereeza obulamu bwange lwaki nakola ebyo, kuwulira nti omwana omuwala oyo akomyeyo mu bulamu bwange, nga ne bwe kiba kyetaagisa kimpulira nga nsobola okukikola. Simanyi bwe nnyinza kubabuulira kiseera ekyo bwe kyampisa, kubanga kyantuusa wazibu. Ne mpulira nga ndi mulwadde wadde nga ndi mulamu, naye ng'omutima mulwadde, ne mbula otulo, ne mbulira nga buli kimu sikyagala, okuleka nga mpulidde ku ddoboozi ly'omwana omuwala oyo lye sikyalina we ndijja oba okumulabako obulabi. Era ng'omuntu singa waaliwo omuntu asobola okumupanga n'amuntuusaako n'addawo nga bwe yali, ne bwe yandibadde yeetaaga ssente mmeka nga nzirina nanze zimuwadde. Olabye gy'oyagala okulaga? Gendayo n'ombuulira. Amaze okutegeera ebyo nakola buli ekyali mu busobozi bwange okulabanga muwala ono mufuna. Ekyo kye kyanviirako agamba nti n'okubanga natuuka okuswazibwa nensuula ekitiibwa kyange kye nali nzimbidde ebbanga akagamba ako. Agamba nti naye namala ne mpona, wadde nga saasigala kyekimu olwa ebyategeerwa, olwa kuyisibwamu amaaso, olw'okutabukatabuka mu maka, olw'abaana bange okutegeera ebyo n'ebirala ebyatambula kwegamba saasigala kyekimu. Era nembeera nga ndi musirese nnyo atakyali bakulu bannange gye muli. Togezaako gwatannaba kuyingira mu kino, togezaako, oyinza obutawona. Nze kangambe nawona, naye oyinza obutawona okusinziira ku kye natuukako. Waliwo bye neesigalizza era bye sisobola kwogera naye nga byava ku mbeera eyo. Era nakakasiza ddala ti ekigambo ekiyitibwa omukazi Setaani yakiyingiramu nnyo. Ekyo nakikakasa nenkikakasiza ddala okusinziira ku byatuuka ku bulamu bwange nga byava ku mwana ono omuwala. Nze yali yeekuumidde ebbanga, naye engeri gye yampekerezaamu n'antuusa mu mbeera eno nakakasa ekiyitibwa omukazi. Eddakiika ziri 39 ezimaze okuyita ku ssaawa zaffe 4 ez'ekiro eky'olunaku olwaleero. Pulogulaamu gy'olimu eyitibwa Lwakinze. Ndi muzzukulu wa Kayiira Mawuje Pawulo. Kutuuka wooli banaffe abateekamu ensimbi bamaganjo Grain Millers
banafa ba Big Castle ate ne Maryland High School kuwali Entebbe. Mikono gyaffe aba primary centers, Rachinze primary centers, twagala kubebaza obubaka bwammwe bwatuuse. Naye mutukize tujja kubebazaako wiiki ejja, naye nga njagala kubebaza ennaku zino mbadde ndoda n'okubalabako, naye ndabye mukulu Bismarck era omulimu gw'abakozeemu, twagala kubebaza. Kale tujja kuba tubebazaako sekino wiiki ejja bwe tunaaba nga tusiibulira ddala n'abantu baffe bano abayambiddwako, abamu batuusiddwako ate abaati bana bakutuusibwako. Nolwekyo katu olugumiikirizeeko. Kaakati ebya musajja mukulu byo tubikomezaawo. Kagambo kaakasembayo katumala okugendako ew'omwana omuwala, ate tunaakomawo n'akagambo akasemberayo ddala. Omwana omuwala agamba bw'ati okuva embeera eno yabaawo n'ayawukanira ddala n'omusajja ono ng'ayagala okutandika obulamu obwo obulala, naye obulamu tebumugendedde bulungi. Obulamu bubaddemu ebitawaanya bingi, ebintu bingi ebyenjawulo ebizze bitambula nga bijja mu bulamu bwe, era agamba byenkakasiza ddala nti omukulu oyo yabikola. Tusabye era ne tukola n'enkola ne bingi byendowooza nti byandibadde biyamba embeera eno okuva mu bulamu bwange, naye egenze yeyongerako kino neyongerako kiri. Sijja kubyogera ebiri mu bulamu bwange kubanga waliwo abansabira n'ababimanyiiko ate besaagala sitole bagitegeere mu ngeri endala, naye ebimu agamba nti biri mu ngeri y'amasitaani gennyini, ebirala byerumbye ennyo mukulu nga galaga nti sijja kufuna mirembe okuggyako nga mmaze okugenda okudda mu bulamu bwe. Nange kyempulira nga nakiwakanya era nga nakaakano nkyakiwakanya. Njagala okwetonda olw'ebyo ebyakolebwa mu kiseera kyange ekyayita. Agamba nti binayogeddeko byonna byali biseera ebyobutamanya, kaakano bizisobola kuddamu kubanga ntegedde ku Katonda era ne mmanya n'omuwendo gwange. Nkubiriza abaana ab'obuwala bonna okwewala embeera zino kubanga zimanyi okukomawo n'okuleeta ebirala ebibonyaabonya obulamu bwaffe. Kino nkindako obujulizi bungi, ku kusooka kunze ate n'abamu ku bannange betwali nabo mu mubiri. Babiri ku bo balina obulamu bwe bayisemu ne bwe bayitamu kaakano, newankubadde nga omu ku bo yali asaze okubiviiramu ddala, n'omulala naye yabivaamu, naye obulamu bubabeeredde bwangu. Kyenvudde njagadde okukubiriza abaana ab'obuwala bonna abali mu mbeera eyo n'abaagala okugiyingira nti waliwo ebikomawo obulamu ne butatambula bulungi. Era okunoonyereza kwange kulaga nti abali mu mbeera ey'emirimu egyo ne batagivaamu, banja batagivaamu mirembe, n'abalala ne bibalumba luvannyuma, ebize bikolebwa bingi ddala. Nsaba okuyimirira nange munsabireko embeera eno eri ku bulamu bwange enveeko. Nina obukakafu nti okusaba kwammwe kukolera ddala kubanga waliwo munnaffe yajjako awo
era ne mumusabira n'aterera bulungi oyo yandagirira ku radio eno n'entandika okugiwuliriza okutuusa lwenzize nga nange njagala munsabireko nve mu mbeera ey'amatigga gye ndimu. Kati musajja mukulu yagamba talina ye kala ina byakola naye byakola ye yebivaako dda kati ali ku bulamu bwe bulala bwagezaako kuzimba ebikata kyagana kubiwulira naye tayogera biki byakola newankubadde agamba ayinza okubaako byakola naye ebyo kati yebivaako dda oba kati byakola bye byasigala nga byo bigenda mu maaso bimubanjiza bimukolera ki kati ebyo ye tayagala kubiwulira so ng'omwana omuwala agamba obulamu bwayitamu si bulungi era yeetaaga okusaba kwaffe asobole okubeera nga asobole okutereera. Balamusiza abanyawa ne baseebo mbadde nina obuzibu wano obusumbwa naye mbadde nsaba munsabireko mwenna wenna gye muli mbadde nsaba munsabireko Mukama mbadde nsaba asonyiwe nammwe munnegayirireko nsobole okuvunuka ekizibu kino. Nina obukakafu nti musabira abantu bangi ne batereera ne bawona ne bafuna essanyu kyobola nange ezimu nsabireko nja kujja mpe obujulizi okubeebaza nga negayiriddeko eri Mukama. Eddakiika zeezo ebulayo kumireemu ate era sijja kuzisukka. Ekimu ku binsanyusa mu pulogulaamu eno tufuna abapya bangi abakuba amasimu bangi nabate njagala kukyogerako nga njagala kugamba nti olwaleero nfune kuku oyo atakubirangako ddala aweebwa omukisa okuteesaako ku byawulidde ekiteeso ekyo ng'akiteesa naawe mukwano gwange ali yawuliriza gwatera okufuna ku mukisa n'oyitamu nti esimu zino zenjagala okusoma kaakano ka munnaffe ono alwana ennyo alwanye Bwakamulamba alwanye tayitamu oba olwaleero n'afuna omukisa n'ayitamu gwabadde ayitamuuko omugumiikirizi kyembadde nteesa era n'essimu zino njagala kuzisoma nga nzisomera oyo tuwulire okuteesa kwe kati gwosigale ku nteekateeka y'okusabira abantu bano muwala ono ne muzeeyi bambi sajja mukulu naye kumusabira n'abalala abatawaanyizibwa embeera kubanga gye bali bangi Mukama asaasirembe okwongera okusabira ku mwalo n'omuwala ate era n'ekirungi okusaba kuno okw'obuwanguzi nakwo kusembedde kutuyamba nnyo okulaba nga kugombolola ebyo biba byesibye mu mbeera efanaganako bwetyo. Kaakati essimu zaffe zeezino musanvu 82060805 ne 07026566 ndakiika 10 zitwagala okukozesa naye njagattana 05 ne 07026566 bwetuma wabadde wakulu eri omusumba Kidabuli Mutebi yabadde n'ensonga zabadde ziwerako naye twakomyebwa ku 7 eri baana bano ab'obuwala n'ab'obulenzi linnyabo oli otya nnyabo? Nange nze muzzukulu wa Kaire Nantumaliza nsanyusa okuwuliriza. Amiina. Mpulidde ebbaluwa y'omukyalo naye tumumusabire nange nina okukkiriza nti Mukama agenda muvuunusa ebizibu ebyo. Okay. Kuba bingi bye tuyitamu ffenna naye okuwangulira ku maviivi Mukama n'atuwanguza ne tuwa obujulizi. Amiina. Obujulirwa. Amiina. Ntumiddeko abalezi ba Prime Radio bonna. Kale webale muzzukulu wa Kaire kalulabye simuwuliranga nako
ne buli gyafuba munnange. Prime Radio mukwano gwange. Hello. Hello. Sebo. Jiwe muka. Sebo nawe gyebali. Munnange. Amanya tikiwa manje mwaze. Rusoso kuba. Otyo mwayimba yanja. Mwanje. Ngera maaso mukwano. Mpayo okusaba eri okusabira omukyalo oyo. Eno bwetusoma Bayibuli nabyo tumenya naye tulaba nga Sitaani alina amakulu 99 gamutuuseewo. Naye Katonda alina ekkubo limu. Ekkubo erimu lyakukkiriza wakati nga tugenda okusaba. Naye yennyini tugenda okusabira nate ekirungi akkiriza alina okusonyiyibwa. Mu bulamu bw'ensi eno tulina ekisomo bibiri. Olugendo lw'obulamu bwaffe olw'obulamu bwangu naye tukkiriza nga tukakasa nga Mukama asobola. Amina. Tweyanziza mimba yanje gwe mundi gwe ogusoose okuyitamu. Amina. Munnange tukusemu. Bali kuweereza. Sebo naye bali okuwuliriza. Onayogera ne Dominic. Nani? Badde nteesa bwenti. Nti mwana muwala oyo alina kusooka yeesumulule mu mutima asonyiwe muzeeyi ku ebyo byonna ebyaliwo. Naffe nga we tumusabira ajja tereera. Okay. Kali munnange webali kuyitamu webali kukuba. Mukwano gwange. Anjisewo. Yese baani ono? Bampita Suuna baseka. Otyo? Sinziira wano mpatta. Munnange ebbaluwa ngiwulidde. Naye tusaba busabi yeekwate Katonda. Ajja muwanguza. Okay. Amakumi. Kale sebo. Senga nfunyeyo ku musajja omukulu kagamba embeera eno manyi embeera eno oba basobola okukuba simanyi abakulukulu abo simanyi munnange. Hello. Wangi. Siyata nkadde. Gyendi nyabo lyotya nyabo. Ngenza namudde. Otyo? Kaakati oyo muwala munnange badde nnyamba. Nina okumusabirako ennyo. Era nnyongera n'okukubiriza abawala bannaaye twegendereze mu bintu ebimu. Nina emyaka 15. Bambi. Naye mpuliriza nnyo ebbaluwa. Kale weebale kuwuliriza ate weekuume okulabula owulira okutwala nga kukulu nnyo. Weebale nnyo weebale ddala. Munnange ali ku ssimu. Bapya bukabe ndeetaasa olwaleero. Mukwano. Hello. Wangi. Kale munnange naye mbusa ku ddoboozi. Mukama wange sigenda kuteeka ku bago kuba nsanzeewedde. Naye mbadde nkusaba kumpa ku nnamba kuba bannange tubadde oggwawo. Nga mulabye. Nga mulabye. Naye Mukama waffe yasobola ensonga zonna. Mukama waffe yasobola ensonga zonna. Ojja kuweereza ka message ku ssimu gye tutera okuweereza ka message eya 0782 00 21 0782 00 21. Ojja kuweereza ka message tujja kuwuliziganya. Bajja kuba bakamba munnange ali ku ssimu. Hello. Wangi.
Gyebaliko ssebo. Naawe gyebali nnyabo. Kale ssebo. Amannya gange nze Nnannyanzi Christine. Muzzukulu wa Kayiira, nsanyusa okuwuliza. Nange nsanyusa okuwuliza. Amiina. Ssebo. Nze mbadde nteesa. Otyo? Yekwase Katonda yekka. Ewali asinga. Atakamire ku kaviivi. Kale Mukama wange. Kale neyanziza mwennyinaze webale okuba naye ndowooza lumu nja kuyitako bazzukulu okwa Kayiira bokka nga be bakuba amazimu bokka. Awo mbandeese ekizibu. Mbandeese ekizibu wamma munnange. Hello. Wangi? Gyendi nnyabo oli otya nnyabo? Gyendi munnange. Nze bampita Hadija Nabweteme. Nsanyusa mmuwuliza Nabweteme Hadija. Nabweteme naye aba muzzukulu wa Kayiira. Nedda taata. Nze ndimu Nedda Mpindi. Okay, kale. Ndi muzzukulu w'amazike. Kale. Kaakiri nange. Ebbulu ly'omuwulizo. Era n'ensaasira omuwala oyo naye twegatte wamu tuwanike emikono eri Katonda. Ffenna tumusabireko. Oba ffenna bye tuyitamu era bingi. Naye twebaza Katonda bw'omuwanikira emikono talema kuddamu. Mwami Kayiira nkwagala nnyo nzize nga nkuwuliriza. Ebbanga lyonna naye nga mpulira essanyu oba ennaku okuba nti sikuwulizangako ate sikulabanga. Naye ate nange njagala kulabako nnina bingi byempiseemu naye okusinziira ku bbaluwa zo binzizizaamu amaanyi n'eŋŋuma oyo n'ozannya. Akuume Mukama. Olowooza n'eddakiika teziwedde eyo ate nga nagambye njagala kukoma ku 5 wennyini kubanga omusumba twagala tuwafuna akadde bino byaffe ebyokusaba kakati tusukkako ne wano netugenda ewalala ate ekinsanyusa nti okusaba kuno kw'obuwanguzi abantu mu buwangudde nako kusembedde January 12 nolwekyo kanfuneyo omu yekka nkome ku oyo tubeere nga tugenda mu kigambo kya Katonda we twakomye ejjuwe tuba tutandikira munnange. Hello, Kate. Ennyabo. Wangi? Ennyabo. Nsinzidde mu nakasette mpanga kikamulo. Otyo? Bannange ebintu bakola mu saaluuni nga bibi nnyo abaana baffe tubakole tutya semina zibeere mu bavubuka babitegeere. Babyagalira ddala. Mulabi omwami oli yagambye nti setaani amakubo ge mangi gaateze ka buweeziyiza eri buweeziyiza ng'akulinda mu saaluuni kubanga oti kukusala enviiri. Kale gw'oba osembayo mukwano. Hello. Sebo. Mukadde bali kubuuliriza. Sebo naye bali okuwuliriza. Masaso Patrick nga Bukolwa. Mpuliriza ebbaluwa eyo bulungi. Naye bonna twetaaga twongera obbasalirako. Kubanga awatali kusaba ebintu bingi nnyo ebisobola okulema. Katonda yasinga mu byonna. Nkale Sebo. Abaagalwa sijja kusookawo awo katugende ew'omusumba. Ebisigadde tujja kwongera okulaba ati bwe tubikwata ekiba kitulemeredde ddala tukomawo ne tubagamba kino kiganye naye nga Mukama yakulembedde tetutera kulaba bitulemerera tetutera kubiraba. Ndi ku luno ku mwana n'omuwala ate ndooli tukkiriza nti ajja kukulemberamu n'abali eyo abalina obulamu bufaanaganako bwe butyo mutambuliramu nga bubatawaanyizza
mubatawanyiza mukama asasire njala kukwagaliza ekiro ekirungi ku Sunday mukadde Jaggono omukyala bagenda kujja kuza emyaka 25 abanafa ba FM twagala kubebaza olw'enteekateeka saidi eyo era tubagaliza amajaguza amalungi ate era ku Sunday tugenda okumbuza mukadde waffe wali katikamu wagenda okumbulira mukadde Kayole nga bwe twawulidde story yonna nga tutandika ne ku ddoboozi lye mwenna twagala kwongera okubasaasira ate n'okusaba Mukama yongera okubagumya Katonda omuyinza wa buli kantu akunkumbira essebo nnyabo era akumpire n'ekiro ekirungi naye wuliriza obubaka gye we twagala okutandikira akunkumbire Mukama sula bulungi